Kuva omutukuvu Mukama Katonda ow'eggye tusanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Twebaza Mukama kubanga olwanira entalo zaffe, otulwanira entalo zaffe. Thank you. Thank you so much. Mukama nga njogera eri abaana bo, nze Kambule, ng'oyogere gye tuli ffenna mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tuli Mukama. Omukadde Semakula nja kusaba obeere ne Bayibuli ye ey'Oluganda. Bw'oba olabyewo mu Joswa 10:14 ojja tusomerayo mu Luganda. Mukadde Semakula Profesa Yennyabo. ey'Oluganda. Bw'oba olabyeyo nja kusaba otusomere. Oops. What happened? Mbikula nnyabo. Yoswa essula mmeka nnyabo? 10 Kumi olw'ekumi na nnya nnya. tusaba. Nga bw'azuulayo tulaba nti Mukama alwana entalo zaffe nnyingi ez'enjawulo mu ngeri nnyingi mu ngeri ez'enjawulo. Abaagalwa, nkakasa nga buli omu alina olutalo lwe, buli omu alina olutalo lw'alwana mu ngeri ye. Entalo ze tubeera nazo za njawulo mu ngeri ez'enjawulo. Olabyeyo taata? Ennyabo. Genda maaso ssebo. So tewali lunaku olwenkana olwo oba olwasooka oba oluvannyuma lwalyo Mukama okuwulira eddoboozi lyammwe, kubanga Mukama y'alwanirira Isirayiri. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Kyenjagala tuggyeyo olwaleero kigamba nti kubanga Mukama yalwanirira Isirayiri. Abantu ba Isirayiri baalwana entalo ez'enjawulo nnyingi. Oyinza naawe okubeera leero ng'oli mu lutalo olw'enjawulo lw'olwana. Luyinza okuba olw'omwoyo, luyinza okuba munda muli ng'olwana wekka munda mu ggwe nga mulimu olutalo. Omutima gugamba kola kino, omulala gugamba kola kino, omulala gugamba ekyo kituufu, omulala gugamba ekyo kikyamu, omulala ng'olina olutalo lw'olwana. Omwana omuwala yayimba nti lwana olutalo munda. Abakulaba tebakimanyi nti olina olutalo naye ng'olina olutalo lw'olwana. Olutalo luyinza okuba nga luli makaago mwami n'omukyalo oba n'abaana. Olutalo luyinza okuba zino entalo ze tulabako eziri mu nsi zezigenda mu maaso. Oyinza okuba nga olina olutalo lwa nsimbi, oyinza okuba nga olina naye olutalo lwonna kalube lutalo luki? Njagala okutegeeza muganda wange nti Yesu yaluwangula. Yaluwangula kalubenga lwa mwoyo. Tuyinza okulowooza ku ntalo ne tulowooza nti bantu babeerawo nga beekuba fizikale nga mubalaba. Muyinza okuba nga tetubalaba. Naye nze obubaka buno kujja kambagambe nti bwange nze kennyini kubanga obeera n'olutalo munda muli n'olulwana n'ogamba kandulwane naye nga tokimanyi nti olutalo luno si lulwo. Olutalo luli wakati wa Katonda ne Sitaani. Ate olutalo lwa ddala gye luli. Ate kwegamba luli continuous, telusirika okuva lwe lwatandikira mu ggulu telusirikanga, lugenda mu maaso lubeerera emirembe n'emirembe. Kaakati gw'osalawo nti kambeere ku ludda lwani? Bw'oba ng'oli mu lutalo ogenda kusalawo kubeera ku ludda lwani? Ogenda kusalawo kubeera ku ludda lwa Katonda oba ogenda kusalawo kubeera ku ludda lwa Sitaani? Tulaba nti ababeera ku ludda lwa Katonda bawangula entalo zaabwe, babeera nga beesiga Katonda. Katonda kyatwagaza kiri eki? Kumwesiga na kumugondera. Ebisigadde tubimulekere. Ye amanyi oba oli mutuufu oba oli mukyamu, ye amanyi ekigenda mu maaso. Era ye kasita omugamba nti Mukama mbikukwasizza, ebisigadde bimulekere. Ye ajja kumanya wa waayingiriramu, wa waafulumiramu, wa waagenda mu maaso, kwegamba gwe kasita obimukwasa Mukama agenda kubikukwatirako abiwangule byonna mu ngeri ye. Kubanga Mukama ye mukulu w'eggye. Kubanga Mukama yatuwangulira olutalo. Tulaba ku baana ba Isirayiri nga balwana mu Yeriko. Mu Yeriko bwe balwana, yabagamba bugambi mwe mwetooloole ekibuga. Ne beetooloola naye nga ye yasazeewo nti kati muyimirire, kati mugende mu maaso. Kwegamba omulimu gwaffe gwe tulina okukola mu lutalo luno mulimu ki? Faith.
and obedience tulina kubeera nga tumwesiga nga tumugondera nga tumugondera ate nga tumwesiga kyekyoka kye tulina okukola naye bwe tunaagamba nti tulwerwanire tulwefeeko tukikole nze nkimaze kino nkirina I got this mukama ajja ddu tulekera olutalo naye ng'ate tumanyi nti tuli ku sayidi nfu era tugenda kukola ki kuwangulwa naye olutalo bwe tululekera mukama atulwanira entalo zaffe bino ebigambo si bipya abooluganda gye tuli naye emirundi egimu tugwamu amaanyi n'ogamba kino ekintu nkisabidde okumala akaseera kintu nkirowoozezzaako kwegamba nkitaddeko omwoyo okumala akaseera naye kiganye neetoolodde yeriko ennaku kati 6 obuzayo no olumu lwa 7 kati ennaku 6 naye nga tewali kikolebwa ogenda n'olabamu n'ogamba ye kakati okwetoolola yeriko kwali kukwataganirawa n'olutalo kukwataganirawa ddala n'olutalo ng'olaba tewaliwo we kukwataganira na lutalo naye mukama bw'abanga yagambye mukama aba agambye nti katonda ow'entalo katonda oyo waakwagala era atwagala nnyo mu ngeri ye mu kisa kye mu kwagala kwe afaayo nnyo katonda ayina compassion ayina okusaasira gye tuli agenda n'alaba nga Irene olutalo luno tajja dusobola naye ate alwenyigiddemu agaanye oddundikira naye yeebuuza ye kati ntandikirewo muyamba katonda ne bwe tuba nga tumuvuddeko ye afuba okulaba ng'afaayo kwegamba najja gye tuli mu bwakatonda bwe yandigambye nti kambaleke bwe banannyula banajja gyendi bwanannyula anajja gyendi ye ajja gye tuli nga bwe tuli n'alwana njagala tumanye abooluganda nti omulabe waffe waali era waddala ate ye afungizza nze nina engeri gye ndabamu ng'abakristaayo gye tutwalamu ebintu bino nga biri ng'ebyolusaago naye ng'abantu abali eyo abasinza lubaale waabwe oba abasinza sitaani waabwe bannanga ebintu bino babissaako omwoyo nze ndaba wano ku Halloween ne babissaamu kashi ne babissaamu ki kwegamba oli n'atimba ekisooka n'ekisembayo ng'ate abitaddemu ssente empitirivu n'ogamba kiki ekibatta kwegamba eri ewaffe muganda wange gy'abeera balina olunaku naddala mu October abantu ne babissaamu obudde okutuuka ku ddaala ery'okuyita obukunya kwegamba n'ogamba wo akitaddemu obudde n'essente n'essaawa na buli kimu kubanga ekyo kyakkiririzaamu era kyasinza naye oluusi naffe tuteekayo ogwa naggamba ne tutafaayo nti olutalo lwa ddala abaluganda olutalo lwa ddala olutalo ate si lwaffe olutalo lwa mwoyo olutalo luli wakati wa katonda ne sitaani naye emirundi egimu ffe tetukimanya nti ffe battleground ffe awali ensiitaano we tuli we wali ensiitaano eyo ffe nnyini oluusi olutalo lubeera mu mitima gyaffe oluusi lubeera mu maka gaffe wonna we luli luba lutalo naye kyenjagala tumanye kiri kino nti katonda ayina eggye ery'enjawulo eririwo okulwana entalo zaffe eririwo okutulwanirira eririwo kwegamba ffe tumanye nti olutalo lwawangulwa olutalo lwaggwa naye ffe kye tulina okukola kiri ekintu kimu kwewaayo eri katonda tumanye nti katonda waffe waali era atulwanirira era mwesigwa era tagenda kutulekerera n'olunaku n'olumu ekyo kye tulina okumanya tukise mu gyaffe tukitegeere kwegamba sitaani ayina embuzaabuza gy'atubuzaabuzaamu ziyinza okuba ddakiika 2 ziyinza okuba ssaawa 3 ziyinza okuba lunaku lulamba kwegamba n'ofuna ekizibu n'ogamba kino ate nga kinene nnyo kiyinza okuba ky'abaana mwe abatabayina muyinza okugamba mwe mwensiimye muyina abaana
naye n'aba balina bayinza okugamba gwe weesiimye tobayina kwegamba buli omu waali bagamba waalabire omwezi n'enjuba naye omwana ayinza okusobera n'ogamba bannange nkoze ntya omwana ono ne weebuuza ekyokukola nga tokiraba naye okutuusa nga tutegedde nti abaana bano ba Mukama ne tubamulekera ne tumugamba Mukama baabo be watukwasa baabo sigamba nti tokola kintu kyonna sigamba nti tomugambako naye abaana abasinga nze mmanyi abantu abali kuno abasinga abalina abaana ab'emyaka ejange abaana ab'emyaka abaana bange gye bayina mwabakuliza mu kkanisa kale oba mwakyuka bukyusi we mwatandikira okukitegeera mwabategeezaawo ne bakimanya era bakimanyi nze ekindaga nti bakimanyi kye kino mutabani wange omwana ng'avuga sipiidi nanneeraliikiriza n'obeera mu ddiiro n'otuulawo n'olinda omwana paka lwanadda n'ogamba obaana abaatya naye kutuuka lwe natandika okusaba essala ne ŋŋamba Mukama emmotoka eno bw'eba nga yeetuleetedde obuzibu emmotoka eno eveewo naye nsaba Mukama omwana omukuume aleme okubaako akabi konna konna nkwegayiridde munkuumire taata munkuumire aleme okubaako kwegamba omwana yava ku kkanisa ka bulungi sisamanya nakumanya ddiro kwegamba yagenda namanya agenze agenda okuddamu okunkubira essimu mu ddakiika butono nyuma minfunye accident konze otyo oli bulungi nti emmotoka eri totodi naye nze ndi bulungi konze obaddemu we kanti mbaddemu n'omwana omulala nti ali bulungi tewaliiwo kaabatuukako naaka ngamba Mukama bw'oti bw'oddamu essaala era bannaye mwegendereze bye musaba mwegendereze bye musabira abaana mwegenderezenga terwali olwo nga nziramu nsaba ssaala ng'afunye olw'emmotoka endala omwana oba ate yawawamukawa kwolwo nnaate teyambuulira naye ambuulira luvannyuma nga amabaluwa gatandise okujjaana mayitirivu amabikonzegana amabaluwa kikyo kumbe yafuna akisidenti emmotoka namanya nga eri totodi naye yamala ekiseera emmotoka eri totodi n'abaali mu mmotoka endala tebalina buzibu bwabatuukako naye emmotoka yaggwawo bweti nga ne bw'ogituukako tolaba nti muno mubaddemu omuntu as if that's not enough ng'agula ka pikipiki si bannange Mukama kiki kino omwana oba ate njagala okubategeeza abaana tubasabire naye okusinga tubakwase Katonda ani pikipiki emmotoka endala gwekoona ku pikipiki n'awona mumbuulire weewo ojja kuŋŋamba nti owuwo yeesi yawona naye pikipiki yaggwawo omwana n'ava ku pikipiki nga tayinaako wadde akawundu bwe kati yaŋŋamba okugulu kuno kwajjamu obuvune butono kwamulumira ebbanga siddene ne kuwona naye kyenkugamba abaana tubakwase Mukama abaana bayinza okusuula eddalu twekwase Mukama ekizibu kyo olutalo lw'eŋŋamba lw'olwana lwonna oyinza okuba olw'abaana olulwana oli muli munda wekka tolina nagwo okibulya paka kati lwenkibagamba oli wali olwana n'olwana Mukama taata Mukama Yesu Mukama taata kwegamba ng'oli mu lutalo olwo lwe tuyita olutalo naye ekyokulwanyisa kyaffe kiri eki trust is our weapon bw'onoobeera n'eyo weapon sagala mugambe nti oyo olutalo teruggwa omala luno okwata luno ate si gwe olulwana naye Mukama amala luno okwata luno kwegamba gwe kufuba buli lunaku mugamba n'olwo lw'emirimu taata n'olwo olwa Karen ku mulimu nalwo ndukukwasizza n'olwo olw'emisomo taata ndukukwasizza gyonna ng'ozimukwasa azirwane kubanga yekka yasobola otulwanira abaluganda tetusobola kulwana ntalo zaffe ne tuzimalayo God fights for his people. Helen White agamba kambisome mu Luzungu, the captain of the Lord's host, Joshua's invisible leader, is the same who is the pillar of cloud, led the armies of Israel. Oyo yennyini omwoyo eyalwanira Isirayiri
yakyalwanirira ggwe Jennifer, yakyalwanirira ggwe Rosette, yakyalwanirira ggwe muganda wange Aunt Carol, Sister Carol. Yalwana, tatuula, tawummula, naye nga mwesigwa lubeerera agenda kutulwanirira era entalo zaffe aziwangule. Mu lutalo luno olunene tulina kumwekwasa, tulina kumwesiga, tulina kuwaayo byonna, kubanga victory belongs to those who obey, who trust and follow God's leading. Every physical battle foreshadows a spiritual victory in Christ. Tulina okukimanya nti entalo si zaffe, entalo za Mukama, tuzimulekera azirwane. Ffe kye tulina okukola kuteekako ekyambalo ekyo kyayogerako nti put on the full armor, obimukwase. Totuulaawo dde mu kutya, atugamba nti be courageous, be strong, do not fear. Kubanga entalo zo azirwana. Tulina abantu ab'enjawulo be tuyinza okwogerako Katonda be yalwanira entalo, naye ng'oli mu lutalo luno kiki ky'oyinza okukola okuluyitamu? Tulaba abantu nga baatenderezanga Mukama nga bali mu lutalo, tebaddanga wali kukaaba n'akaaba wakati mu lutalo. Tendereza Mukama, mwesige, mugulumize ekitiibwa kya Mukama. Mukama nkuwa ekitiibwa, Mukama nkusinza, Mukama nkutendereza. Wadde nga ndi mu lutalo luno, laba Paul ne Silas baali mu lutalo, baali mu kkomera naye nga bayimba ennyimba ez'obuwanguzi. Musa n'abaana ba Isirayiri baali mu lutalo naye nga bayimba ennyimba ez'obuwanguzi. Dawudi kyakulabirako kyaffe, emirundi egisinga ng'abeera mu ntalo ez'enjawulo naye ng'ayimba ennyimba ez'obuwanguzi. Laba Hana yabeera mu kusaba kuno ng'asobeddwa naye ate alina oluyimba lw'ayimba, alina okutendereza kwatendereza, agamba praise God. My heart rejoices in the Lord, for I delight in your deliverance. Kubanga abategedde nti obuwanguzi buli mu Mukama bamutendereza wakati mu lutalo. Bamutendereza wakati mu lutalo. Gideon yali mu lutalo naye ng'atendereza Mukama nti he bowed down to worship before attacking the 300. Wandibadde olowooza abalusomako olugero olwo 300 men bagende balwana, abantu 300 bagende balwana olutalo no, wandibadde mutya n'ogamba luno oba naalumalako ntya, luno oba lunaaba lutya. Gideon si bw'atyo bwe yakola, yatendereza Mukama. Laba Deborah ne Baraka kwegamba olutalo lwe baalina nga balina okulwanisa Sisera, kwegamba ono nabbi omukyala n'atandika okuyimba oluyimba n'atendereza Mukama. Tusomeyo omukadde, nsomerayo taata, nsomerayo awo wansanyusa mu Kyabalamuzi essula 5 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu. Ekyabalamuzi Judges sura 5 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu nga bw'alabayo kwegamba yatendereza Mukama ng'agamba nti Mukama nze simanyi ngeri ki gy'akyogeramu naye bwe mba nga nze nkyogera kindeeta n'amaziga. Nzaani? Who am I? Olabyeyo mukadde? Judges 5 meka? Sura ey'okutaano olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu. Wagamba nti kubanga abakulembeze bakulembera mu Isirayiri, kubanga abantu be baagabula bokka nga baagala. Mumwebaze Mukama, muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira. Nze nayimbira Mukama, nayimba okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mukama bwe yafuula mu Seyiri bwe baava mu nnimiro ya Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Weewaawo, neyanzisa nnyo neyanzeege. Deborah, njagala omanye ekiseera kye yalimu.
okutuuka awo okwogera ebigambo ebyo. Yali kwegamba ki ekyali kibaddewo? Amawanga gaali mangi mu Isirayiri naye abasinga baali bagaanye okgenda mu lutalo n'abasajja baali bagaanye okgenda mu lutalo. Ndowooza baali batidde oba kwegamba byonna ebyaliwo, naye Debora n'avaayo. Waliwo abakulembeze abalala naye abakulembeze baali baakoowa, the spiritual leaders baali baakoowa nga bali mu kwebaka baweddemu amaanyi, kwegamba nga abantu mubayita mujje bannaye tusabe wa tebaagala, nammwe mukutukooya, nammwe musabaasaba nnyo, tugenda mu lutalo ku maviivi, nammwe mutuleke. Debora n'asituka n'agenda n'akulembera olutalo. Kyava agamba nti even I, oluzungu akyogera even I is a voice of leadership when no one else stepped out. Owolugano oyinza okuba nga gwogenda okuvaayo ng'ensi yonna esirise, ekkanisa yonna esirise, Uganda yonna esirise, gwe n'ogamba nti nze kaŋŋende nnwana olutalo luno, kaŋŋende oba ebbere likatu tukole omulimu. Njagala omanye nti Debora yali mukyala. Ebiseera ebyo abakyala tebaagendanga nnyo mu ntalo. Abakyala si be bantu abaavangayo ne bavaayo kwegamba nti baveeyo boogere. Si be baavangayo, naye n'agamba kale tugende mu lutalo tulwane. Naye kyenjagala okumanya nti wakati nga tuli mu lutalo tutenderezaani? Tutendereze Mukama. Agamba nti I will not hide, I will not be silent. God raised me up, so I will praise him publicly. Abooluganda tutendereze Mukama newankubadde nga tuli mu bizibu, tumutendereze kubanga yatuwangulira, yawangula olutalo. Sitaani ayagala tubeerawo nga tuli banakuwavu, nga tukaaba maama nze ndabye, maama nze ndabye n'abaana Mukama be yampa, maama nze ndabye naguno omulimu nga gunkijjanya, bannange nze ndabye naye n'ennyumba bikoze bitya, yenze nga nfudde na buno obufumbo bannange. Bw'atyo Sitaani bw'ayagala tubeere, si Katonda waffe bw'atyo bw'ayagala tubeere. Katonda waffe ayagala tuveeyo tumusinze, tumutendereze, kubanga mbagambye olutalo luli continuous. Olutalo luli teluggwaawo, lugenda kubeerawo, naye nga tuli wakati mu lutalo tugenda kubeera nga tutendereza Mukama, nga tuyimba oluyimba olw'obuwanguzi, kubanga Katonda waffe yakola ki? Yawangula. God is the true warrior. Yawangula olutalo. N'olw'ensonga eyo wadde ng'ogenda n'okubamu n'ogamba maama nzaani n'otulamu gye wava eri ekabula soke, simanyi kuliko weekabula soke, kaŋŋambe luweero kale gye wava eri ebugerere natteta gye nava, n'otunulamu n'ogamba maama nzaani ava eyo ewala, naye Mukama n'ansitula n'antuusa ku kino, Mukama n'ampa gino emirimu, Mukama wadde nga girimu olutalo, naye I will praise him, nja kumutendereza. Debora awo waali ng'atendereza Mukama. Abaagalwa tutendereze Mukama wakati mu lutalo, tumutendereze, tumuyimbire, tumanye nti yawangula olutalo. In the time of fear and silence, I choose to worship, I choose to speak, I choose to lead. Kubanga Mukama yawangula olutalo. Tumanye nti abaagalwa Katonda agenda kutulwanira olutalo paka ku nkomerero, ate Katonda akuuma abaana be, Katonda akuuma abantu be, Katonda tatulekerera, tube n'okwagala n'okumwesiga. Tumanye nti Katonda jona luli na bulijjo abeera bumu, takyuka, kubanga olutalo luno yaluwangula. Tumanye nti obuwanguzi bwaffe buli mu kusaba, buli mu kumwesiga, buli mu kwewaayo ne tweweerayo ddala obuterekerayo kantu konna, ne tumugamba Mukama twala. Abaganda baffe bali bayimba nti twala byonna bye nnina, twala byonna bye nnina, tubimuwe byonna bitwale,
kubanga obuwanguzi bwaffe buli mu ye, ate Mukama tagenda kulekerera bantu be. Mukama tagenda kutuyiwa. Mukama oyo Mukama ow'eggye, oyo Mukama ow'amaanyi, oyo Mukama afuga ensi, tagenda kuleka baana be. Yimirira muganda wange, yimirira buyimirizi olabe ekisa kya Mukama. Yimirira olabe Katonda bw'akulwanira entalo zo. Yimirira olabe Katonda bw'addamu okusaba. Waliwo obusaala bwe nsaba ne ŋŋamba naye Mukama naye tumutawaanya nnyo tumuleke. Naye Mukama obwo obusaala bw'olowooza nti butono nnyo temuli, abuwulira. Enkoko wano zaalinga zigenda wali ewa neighbor ne zipama ku luggya lwe bwe ziti, omusajja nga takyagala bw'ajja n'omulaba nga munyiivu. Ne ŋŋamba Mukama nsaasira, nfuna amagezi ag'okukola mu kye nnina okukola enkoko zino. Kati n'obuuza kakati enkoko Mukama naye alina ebinene by'akolako, naye nga ekyo kye kyali ekizibu kyange. Kimuwe ajja kikolako mu ngeri ye. Gwe tokiddawo n'okiguredi nga n'ogamba ekyo kizibu kitono. Bwe kiba nga kinene gy'oli, kinene eri Mukama era ajja kifaako era ajja kikolako mu ssaawa ze era mu ssaawa zo. Ayinza obutakikolako mu ssaawa zo, naye ajja kikolako mu ssaawa entuufu. N'olw'ensonga eyo abooluganda, tuyimirire tulabe amaanyi ga Katonda kubanga gakyaliwo era gakyakola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama Taata omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okubeera nga tuyiga ebigambo bino. Nsaba Taata bikole ku bulamu bwange, bikole ne ku bulamu bw'abo ababiwulidde. Mu byonna Kabaka ogulumizibwe. Tuggyeemu ekiyitibwa amalala, tuggyeemu amalala, nzigyamu amalala Taata. Help us to surrender it all, because I know you have us on your mind. We thank you so much for the things that we take for granted. We thank you so much for the things that we think we don't need to ask for anymore, because you love us so much and you gave it to us. Thank you, Father. Naye mu byonna Kitaffe ogulumizibwe. Tuyigirize okutenderezanga wakati mu muliro, wakati mu muyaga, wakati mu mbeera enzibu, kubanga watusuubiza nti olutalo waluwangula. Weebale Kitaffe kubanga ofaayo eri ebintu bye tulaba ng'ebitono ennyo, naye gwe obitwala ku mwoyo n'obifaako. Tujjuze omwoyo omutukuvu Taata, tuteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Mu byonna Kabaka ogulumizibwe. Tusabye n'okwebaza nga tuyita mu ddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.